Kati ffe obuzibu bwe tusanga aba bodaboda omusabazajja n'akujja ku stage n'agamba ntwalaako somewhere naye motuuka awo wagambye omutwala takulinda na kupaakinga kati nga nze tebanninda na kupaakinga just baŋŋamba bugambe tutwaleko awo mu kirwanira tutuuka mu kirwanira mba nzikakkanya ku sipiidi bwe nti bo ne bansala okunsala twagwa piki netukuba ffenna kuba baali babiri awo ne tulwanagana naye nga nze omusaayi gufuuwa motoka bwe yajjira ne bakubamu amatala bo ne badduka ne bandeka awo omunkoko enyambuka ne baŋŋamba ojateekawo mu maaso kugikirira nenyimirira asemba wulira ng'omu avaako owokubiri samulira nga avaako ebyaddako okulaba nga ndi mu bbanga sijja kulima nti oba nasituka wansi oba ki awula nze ne baba ndi mu bbanga bankuba mwaka guno January nga 19 baneno bano akawakati bano webajja ewuzi kuba banzigyemu wuzi ku Lwabiri mu olumu lwali lwa Mande waneeno wano kuva President bwe yatuggulawo mu butongole tutandika okuddukanya emirimu nga bwe twagikolanga edda tuzze tufuna obumenyi bw'amateeka obw'okubbibwako pikipiki zaffe nga pikipiki ezo ezaakalipootingibwako twakafuna ababbiddwako pikipiki mukadde kano ssaawa zino 7 ogwekutte era abamu be bali mu lukiiko luno betuleese abamawulire mu balabe mumanye obuzibu bwe tuyitamu abamu baabatema omulala wuyo baamusala ku bulago Katonda n'ayamba ne butakutuka naye nga embeera eyo ebadde ekutta akati naye okuva lwe twatandika okwekubira enduulu mu bagiso baffe Nansana giso Gombe division n'abapoliisi n'abeebyokwerinda ebyenjawulo kibadde kiseemu ku bigere nti kibadde kikendeddemu naye twagala kiviirewo ddala naye ng'embeera eyo ebadde mbi nnyo ddala tetuleka bamabega ba byakwerinda be batuyambako okulaba nga omulimu gwaffe tugutambuza bulungi ne mu kulondebwa twali nabo kati buli we tubeera ne meeting tetuleka ba byakwerinda mabega kubanga tumanyi be basobola okutwala omulimu gwaffe mu maaso. Mukolere wamu okumalawo obumenyi bw'amateeka kati kitegeeza mmwe muyambako gavumenti okulwanyisa ebibi bye babasuulizaamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.